mu mawulire agakagwawo breaking news gano nago nga si malungi eri bannayuganda ne gavumenti ey'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'eggwanga erya America okwongera okukalubya mu nsonga eza visa. Njagala owulirize bulungi nnyo mawulire ge nkuleetedde gano gakagwawo ate nga si malungi nga bwe nkugambye eri eggwanga erya Uganda ku nsonga ya visa. Gye buvuddeko wawulira amawulire ge twakuwagwa zaagoberera omukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu ebira ginako tusinzira okubeera nga tukutuusako. Eggwanga erya America lyayongeza kye tuyita visa ban amawanga ga Africa agawerera ddala 36 era nga mu mawanga ago twakusomera lisiti nga n'eggwanga erya Uganda mwolitwalidde era nga nalyo lyagendera ku lukalala oba lyafulumira ku lukalala lw'amawanga eggwanga erya America be lyateekako kye tuyita visa ban ng'okugenda mu ggwanga erya America tekikyali kyangu nga bwe kyali ate oluvannyuma lw'ensonga ezitali zimu ze twavayo ne tulanga ate tuzikunnyonnyola. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo ate mu mawulire gano ge nkuleetedde ku nsonga era y'emu eri bannayuganda naddala abo abagenda mu ggwanga erya America abasinga obungi bagenderayo ku kye tuyita visit visa wabula nga ekigendererwa kyakugenda mu ggwanga erya America basobole okuzaalirayo nga wewalaba Shiba Kalungi bwe yagenda mu ggwanga erya America azaale omwana we gwe yatuuma Amir era oluvannyuma lw'okumuzaala kiba kitegeeza nti omwana oyo aba afunye obutuuze bw'eggwanga erya America kubanga gy'aba azaaliddwa. Kakati waliwo amawulire agatali malungi eri bannayuganda bonna ababadde nga bakola kino oluvannyuma lw'eggwanga erya America. Obukulembeze bw'eggwanga eri wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump bakalubizzaamu mu nsonga za visa nga kakati kino tekikyakkirizibwa. Bakizudde nti bannayuganda bangi bagenda mu maaso n'okwekweka mu kino ne baba nga bagenda mu ggwanga erya America basobole okubeera nga bazaalira eyo olwo n'abaana baabwe babeere nga bafunye obutuuze obw'eggwanga erya America kubanga jjukira kino bwe kityo bwe kibadde. Kakati we twogerera obukulembeze bwa Donald John Trump butandise okugenda mu maaso n'okubanga bukalubya nga gye buvuddeko bwe twakusomera lisiti y'amawanga agaateekebwako kye tuyita visa ban ku nsonga ezitaali zimu. Jjukira nkugambye eggwanga erya Uganda nga likulembera General Yoweri Kaguta Museveni ge gamu ku mawanga agaafulumira ku lukalala luno. Kakati ate enkya lunaku olwaleero amawulire agava mu ggwanga erya America kibuga kikulu ekimanyiddwa nga Washington DC mu maka g'omukulembeze w'eggwanga kye tuyita White House nga bali wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump oba kye tuyita Trump administration. Amawulire gakedde kufuluma nemba nga ate nina okubanga nga kutuusaako nti eggwanga erya Uganda liteereddwako ate baani endala. Buli munnayuganda yenna abadde afuna kye tuyita visitors visa n'agenda mu ggwanga erya United States of America ng'ekigendererwa kyakugenda azaalireyo omwana we abeere ng'afuna obutuuze obw'eggwanga erya America nga bwe twakiraba ku bannayuganda abatali bamu. Kakati kigambibwa ky'eggwanga lya America kino likigaanye era okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post nabo bagenze mu maaso n'okubeera nga bakonfaminga amawulire gendi mugenda mu maaso n'okuba nga nkuwawuliriza ekiwandiiko nga bagamba nti US warns Ugandan travelers on using visas for childbirth nti gavumenti y'eggwanga erya America erabudde ne sekulabula yenna bannayuganda abeeyambisa akakisa ne bafuna visa nga beeyambisiza omukisa gw'okubeera nti bagenda kuzaalira mu ggwanga eryo olwo n'abaana baabwe babeere nga bafuna obutuuze mu ggwanga erya United States of America. Gavumenti ya America ebalabudde era neetegeeza nti kino kiyinza okuba nga tekigenda kuddamu kubeera nga kirabikako. Bannayuganda bangi balabiddwako nga bwe nkugambye kakati wano eggwanga lya America liri mu kubeera nga libalabula. Wuliriza wano nga bagamba nti we will deny our visa if we believe your primary purpose of travel is to give birth in the United States of America to get US citizenship for your child. Nti tujja kulekeraawo okubeera nga tugaba oba nga tuwa visa eri abo bonna bannayuganda abagenda mu ggwanga eryo singa tunaakizuula nti ekigendererwa kyakugenda mu ggwanga eryo ozaalireyo olwo n'osobole okuyambako omwana wo okufuna visa ey'eggwanga erya United States of America. Kino tugenda kukikomya era tugenda kutandika okubeera nga singa tukizuula nti kyekigendererwa visa tugenda kutandika okubeera nga tuzibamma. Gavumenti y'eggwanga erya America etegeeza bannayuganda basuubira okutambula mu ntambula eno olwo abaana baabwe babeere nga bafuna visa nga bafuna visa y'eggwanga erya America. Kakati wuliriza bagambye this is not permitted. Gavumenti y'eggwanga erya America etegeezeza nti kino tekikkirizibwa era tekigenda kubeera nga kiddamu okubeera nga kikkirizibwa. Kakati bannayuganda mwenna n'abantu bonna ababadde basuubira okutambula mu ntambula eyo oba okufuna visa y'eggwanga erya America okugifuna mu ngeri eyo kati wetwogerera bakabatemye era eggwanga erya America lirabudde ne litegeeza bannayuganda bonna abasuubira okukola kino tebagenda kuddamu kubeera nga bakkirizibwa. Mukutu gwa Red Zone TV bw'otonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Wulira bagambye bagenze maaso n'okugamba mu kiwandiiko. The United States of America mission in Uganda has issued a communique to visa holders and applicants
about the proper use of US visitor visa, particularly in relation to childbirth. Nti eggwanga erya America nga liyitamu embassy yaabwe mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala bayisizza okulabula eri abalina visa z'eggwanga erya America n'abo abasuubira okuzisaba ku bukwakkulizo obupya obugenda okuteekebwawo naddala ku bannayuganda abasuubira ogenda mu ggwanga eryo nga ekigendererwa kyakugendayo singa banaakizuula nti ogendayo n'ekigendererwa kyakuzaalirayo omwana we asobole okuba nga afuna visa ey'eggwanga erya America oba obutuuze. Kino tetugenda okuba nga tuddamu kikkirizibwa. According to the advisory traveling to the United States with the primary purpose of giving birth so that the child obtains US citizenship is not permitted under existing visa rule. Nti ku bukwakkulizo obupya eggwanga erya America bwe lyagenda mu maaso n'okuba nga buteekawo naddala ku ntambula oba ku bantu abasaba visa ez'eggwanga erya America bagende mu ggwanga eryo babeere nga bazaalirayo. Kakati ku bumu ku bukwakkulizo obupya kino kye kimu ku ebyo ebyateekeddwako envumbo era nga birabika tebigenda kuddamu kubeera nga bikkirizibwa naddala mu ggwanga erya America oluvannyuma lw'abakulu bano okukizuula nga bayita mu embassies ez'enjawulo nti bannayuganda bangi bakwata ekkubo ne bagenda mu ggwanga eryo bazaalireyo olwo n'abaana baabwe babeere nga bafuna obutuuze obw'eggwanga erya America. Kati gavumenti eggwanga eryo etegeezezza nti kino tekigenda kuddamu kubeera nga kikkirizibwa era balabudde ne sekulabula yenna. The statement emphasizes that consular officers will deny visa applications if there is reason to believe childbirth is the main motivation for travel. Nti gavumenti eggwanga erya America bafulumiza ekiwandiiko kino era bategeeza nti singa embassy mu kibuga Kampala enaakizuula nti ensonga esinga obukulu okubeera nga ekutambuza ogenda mu ggwanga lyaffe erya America, tujja kusaba era tulagira ba ambassador n'abakungu ababawulako ku embassy abavunaanyizibwa ku kugaba visa balekeraawo okubeera nga bawa visa singa banaakizuula nti ddala ekikutwala kugenda mu ggwanga lya America kubeera nga ozaalirayo omwana wo asobole okubeera nga afunayo obutuuze, bagamba nti kino tetugenda kubeera nga tuddamu okubeera nga tukikkiriza. Kakati gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Redzone TV embeera bwetyo bweri watonaba kubanga osubscribe nga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambe okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya singa tunaabanga tutaddeyo ensonga zonna obeere nga ate obeera omu ku abo abasookera ddala okuzimanya. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo nzije ate tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku comments zammwe kanzije ate mbeere nga nkuwa updates endala. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.